ababoni abalungi aba muntu w'abantu media. Olwaleero luno tukyaire ku kyalo bakyeta Nambote. Ekyagane mu igombolola ly'ensinze nga tukyalire Pastor Dawson. Tukyalire era nga tuli wano ku Busoga Farmers Resource Center nga bwe muli kubona. Tukyamukisa omulungi nti tukyalire tubaganiriza. Oli bulungi sebo? Yes, sir. Amina sebo. Sanga iroko. Kale sebo. Yes, sir. Jebale sebo. Kale. Bali batyaye? Yes, tuli mukuligako. Amina sebo. Yes, sir. Webale omulimo guno. Tuli wano. Yes, sebo. Wano. Wetunoonyeza ekyokulya. Wano. Ekifo kirungi. Okumanyi ffe ng'abasumba. Yes, sebo. N'abantu abagwa mu kiti ekyo ng'abanaddiini. Emirundi egisinga obungi. Tulowooza nti bye baleese mu kibbo eriyo abatoola zaka ewaffe boogera ku kimu eky'ekkumi naye bw'oba omukulembeze n'olindirira ebyo tojja kumalako abaana bayinza obutasoma oyinza okufa nga weekokkola eddiini kaakati nze kye nasalawo kwe kubanga buli ku makya nkeera ne nzijja ku faamu wano ewange nsobole okukola Busoga Farmers Resource Center mindset change. Kakati kino ekifo eno faamu omugaso gwayo nnyo kwe kuyamba abantu okukyusa ebirowoozo byabwe mindset change. Omanye emindu egisinga bwe tuba nga tuli mu bulamu buno waliwo ekiseera ekituuka nga ebirowoozo by'omuntu byekwata tebikyakyuka tebikyatambula tebikyeyongerayo. Kati feno mu Bayibuli bagamba nga bwe kyali olubereberye bwe kiri ate bwe kiriba. Kati omuntu alowooza bw'atyo nti nga bwe kyali olubereberye mwavu era bwe kiri era bwe kigenda okuba oyo ne bw'omugamba ekintu kyonna kati ensonga tukugezaako gamba nti nedda ebirowoozo bwe bikyuka osobola okukyusa n'embeerayo. Kati olaba wano yanajja wano nayagala okulima ku matooke eri amatooke wano twabiva ku butatawaana amatooke kigayira wano nze ne mbagamba sisobola kukkiriza kyemuŋŋamba okuggyako nga nkigezezzaako nze era bwe nkigezaako ne kigaana sirina kyenfiirwa naye saagala ku muntu kuŋŋamba mbu wano ekyo tekiddawo wano ekyo tekikolawo era kati ngenda kutwala olaba amatooke ge tuli tugalina naye nga wakigezaako tewagendera ku bigambo birina bigaana mindset change. Nze nakyusa ebirowoozo byange nenga nedda sijja kgenda ku byabali nga bwe kyali olubereberye bwe kiri ate bwe kiri ekyo nakigaana. Obulamu bw'omuntu n'embeera ze eza bulijjo tebisobola kusukka birowoozo embeera z'omuntu eza bulijjo oba mu byanfuna oba mu maka ge ebirowoozo bye ebisalawo kyagenda okubeera. Waba n'ebirowoozo ebibi ebintu bijja kuba bibibi oba n'ebirowoozo ebirungi bijja kuba birungi. Omuboni omulungi wa muntu w'abantu media olwoni tutuuse eno eka eryemu eka ndala yonketi eka emu bweti eno kakati abasumba totusuubira kuba na ssente nnyingi okuggyako ng'omuntu oli mufere. Abantu abasinga betukule kati nze ndi musumba wa mukyalo busemba atya ngenda kusuubira nti waliwo omuntu aleese ssente nnyingi eziri awo zimbuzeeko emirembe nedda ekinene nnyo 15,000. Yes, kati ne tusalawo nze ne mukazi wange ne tugamba nti lwaki tetutandika kulima kati ekigambo kino kyolaba kino think big but start small. Lowooza kinene naye tandika katono. Tulina abantu abalowoozezza ebinene okutuusiza ddala nga n'obwongo bwakwata ayisi byabalema okukola naye bw'olowooza ekinene n'otandikako akatono kyekisinga. Kakati ffe wano eno ŋŋombo yaffe think big but start small. Eno eka yaffeemu kwe tulaga kye tukoleddeko era kwe tusomeseza abalala no basobola otandika okukola ekyokulabirako. Bwe mba nga sirundangako nkoko 10 kiki ekyandintu
okulunda enkoko 1,000 nga togezangako nkoko sigezangako nkoko 100 nezirunda nezifunamu amagoba. Kiba kya butamanya nnyo bwe okutandika kubanga owulidde nti enkoko zifuna bwe n'ogamba nti kaakati nina ssente nnyingi kubanga ozirina ogambe nti ogenda kutandika n'enkoko 1,000 naye nga tolundangako yadde 1,000. Okay? Toyinza gamba nti nawulidde nti ebyennyanja ebirimu ssente nnyingi nnyo kubanga oluusi abamu bagenda na mulooni n'agamba nti kaŋŋende nfune looni ntandike ebidiba by'ebyennyanja 10. Bw'oba nga tomanagingangako kidiba kyakyannyanja kimu kirimu byannyanja oba 300 oba 500 oba 3,000 toyinza kusaasaanya ssente zo mu kintu ky'otalinaako bumanyirivu. Tandika n'ekidiba kimu bw'oba oli wa byannyanja ekidiba ekyo ligenda kubeera ssomero. Lwaki? Okiraba kino? Amibeni kino okiraba kino? My garden is my best teacher. Yes, ennimiro yange eno oba lusuku eka emu ya bitooke ly'essomero lyange. Ngenda kuyigirako ebintu bibira bingi kubanga sikola nzekka, mba n'abantu abalala benkola nabo abalina okunnyamba ekintu kino okuvaayo. Kaakati nga bwe siri omu naba n'abalala nja kuyiga engeri gye nkola nabo. Olwo nno mbe nga nsobola okufuna mu kintu kye nkola. Olwo nno kaakati nno wano tugamba abantu ne bw'oba n'ebirowoozo nga binene, oyagala kulima eka 10 ez'emmwanyi, oyagala kulima olusuku lwa eka 5, oyagala ebyennyanja bidiba ng'obenga osobola okufulumya ebyennyanja miliyoni 1 buli lufulumya, tandika katono nnyo n'ensobi zo zijja kuba ntono. Buli w'otandika n'akatono n'ensobi ziba ntono kubanga tolina bumanyirivu mu kyo. Twagala ogamba toyokya ssente zo, tandika n'ekintu ekyo. Kyetukolera wano kaakati ngenda kulaga ebintu bingi, ebimu ku byo ffe bye tutandise mu katono. Njagala nkutwala ku ntandikwa entono ey'enkoko. We tulina enkoko 5, empanga emu n'enkazi 4. Jantugende. Abo bonna abalungi tulina Pastor Dawson gwe tulinaye atukobye nti alitutwala ku faamu y'enkoko ayi nga 5, enkazi 4, empanga ndala. Era ye tuli kwolekera. Kakati eno project eno nga bw'ogiraba leta ku mmere eno. Enkoko zino bw'oba ozeetegereza gwe ng'omuntu, enkoko zino ziri nkoko 5 nga bw'oziraba. Enkazi 4 n'empanga 1. Enkoko ezo buli lunaku tusolooza zibiika amagi 3 oba 4. Enkazi buli gi ery'enkoko ezo liri ku siringisi 7. Kati ekitono ennyo buli wiiki nina amagi tray emu, amagi 20 mulimu
mu nkoko zino essatu ekitono ennyo. Okay? Nze kankuwa ekifaananyi ekitono ennyo. Amagi gano 21 lyefunye buli nnaku 7 buli girya siringisi 7. Ezo sente zibameka. Tuli ku muntu wa wansi. Tetunnaba kwogera bintu binene nnyo. Tetuli kusomesa bantu balundako ku 100. Si gwe mugaso gwaffe. Omugaso gwaffe omuntu owa bulijjo yeetaaga okutandika yanditandisa atya. Kaakati mukulu Ben, enkoko zino ennya ekitono ennyo mu lubiika lwonna buli nkoko ejja kuba etuwadde amagi 10. Emirundi 4 amagi 40 nezibika na 15 bwe ziba buli emu etuwadde amagi 15 ago gaba amagi 6. Amagi gano 6 gemba nnina kale katugakende zigabe 50 kangatwale gagende galulwe nfuna obukoko 50 mu bukoko buno 50 mujja kubaamu ekitono nnyo empanga 20 ezisigadde nga nkazi. Empanga zino 20 zokka ne mala nzirunda emyezi 4 nga njagadde kuzirunda buloozi saagadde kulunda bwana buto saagadde kutunda buto bwe kaba nga kabadde kato mu myezi 2 ekitono ennyo nja katunda omutwalo gutya empanga toga empanga 20 egyo mitwalo ameka 20. Enkazi tetunaba zikwatako. Enkazi zino bwe tusalawo nti nazo tuzitunde egyo emitwalo giba emitwalo 50. Kati omuntu atandise wansi okubanga asofuna emitwalo 50 oluvannyuma lw'emyezi 2. Okay? Sisobola kwevuma bwavu. Bwe mbanga ndi pasita nga bwendi sisobola kubulwa kinasomesa abaana bange kino kyakulabirako. Kati enkoko zino singanga asalawo nti zina 2 asatu enkazi zenfunye nate kanzirunde zitandika okubiika. Okay? Buli emu netuwa amagi ekitono ennyo 10. Aga amagi 3,000 amagi 3,000 ninga atandise ne karuumu kano aka 6x5 ke karuumu kokka kentandise nako. Kati abantu abasinga abalowooza nti olina kubeera na ssente nnyingi nnyo olina kubeera n'abantu wagazi nnyo era omuntu n'atandika okulowooza nti anoonya ssente nnyingi nnyo n'omuntu ow'essente entono nnyo asobola okutandika kasitooba ng'oli mumalirivu. Kino kye tugamba nti lowooza kinene naye tandika n'ekitono ky'olina. Kyekyo. Ababonyi abalungi abamuntu w'abantu media mu bwaine atukobeire nti enkoko dirina enkazi nza okujeeta ebisonga oba ebitulazi n'empanga ndala. Akayumba kali 6x5 kali kwayiramu enkoko edo aye yatuwe yakati bw'aba ng'asazeewo nti enkoko edo ali kudikuza daalule dibiike aba ali kujja kufuna emitwalo 50 myezi 2 gyonka. Ngeri omuntu akola omwezi ngaye ali kufuna bwa mitwalo 10 daalikolera ng'omusaala omwezi kitegeeza nti emyezi 2 aba afuna emitwalo 2. Kyokka ono w'enkoko enkoko eyina n'empanga endala n'edda 5 aba alifuna emitwalo 50. Akati ekimu ku bizibu bye tusanga oba omuntu byasanga kwe kubanga emmere ey'oku maduuka ya ssente nnyingi erimu ebirungo. Kaakati ffe kye twasala amagezi nze bw'otunuulira wano mukulu Ben bw'oba otunuulira zino nvunyu ndebeeta enengere mu Lufalansa. Kaakati enkoko eri eya bulijjo gye tweta ensoga olunaku etambula 3 kilometers erikuno enoonya kirungo. Kati eno envunyu eno gy'olaba erimu ekirungo ekikyasinze mukene ekisinga ne soya
era bakoga kasotandika okunoonyereza enkoko kyere tuligiri okay kakati twagala kugamba omuntu atulaba owa bulijjo omuntu owa bulijjo atulaba kakati okay ozirabye onyezo nozirabye zize kakati zirimu zina protein w'amaanyi nnyo ate njagala wetegereze nkozesa zaaki okuzirunga ngoba otunula kino olaba kimukulu bbeene ono fene okay ono fene yes aliiriddwamu ze nasimba fene owange kakati nze fene kasamala okuliibwa nga nze nkola atya nga ndeeta nsuula muno ensonga kimbikwatamu okay n'envunyu zino zennyini tezivudde si mu nsowera za toilet ze nsowera zetulunda obulunzi kakati nemmanya nti kakati wano bwe mba nnemye kasooli wange ne mukuba bulungi nengattamu envunyu zino nsobola okuzikaza nengatta mu kasooli wange kati ziba zifunye ekijjimusa kati enkoko zino lwaki abantu abasinga tebazifuna mu lwakubanga ye enkoko agireka bulesi netambuza kilomita 3 naye kati bwezijja wano envunyu zange nezitwala wali nezibrandi neziwa enkoko yange ejja kuzimba ennyama ate erekule ku sipiidi kati kino kyetugezaako gamba nkulaze nti osotandika n'enkoko ntono nnyo bw'omala emmere yo ziriise tunda kati kiri ku muntu wabuti katunya abantu ekyokulabirako omukulembeze w'eggwanga ne gavumenti bawadde abantu buli omu akakadde katya ow'omukyala akakadde kamu naye omuntu gwe bawadde nga n'ekyokukola takola atya nga takimanyi yadde yes kati enkeera kati ddayo omubuuze ti esente ziri ze baakuwa waganya olwota talina kyonna kyeyafunamu okay kubanga alowooza kinene nnyo asooka okuzimba ekintu ekinene nnyo edda tusobola otandika akatono nga wano bwe tukola n'osobola okuzimba ekintu ekinene oyinza okuba nga weebuuza ensowera zino zaavuddewa envunyu zino zaavuddewa wezavuddewa envunyu zino ensowera zezino zirimu ensowera zezino ensowera zino zirimu okay tuzita black soldier flies kati ensowera ezo kuno kwe zibiikira amagi gano gonna ogalaba gano gonna magi gansowera ago zibiikira omwo okay kati era essaawa bwe naaba mbasiibudde nga mugenze mujammwe ngenda kujja amagi gano ngajjemu ngateeke mu kataasa bwe ngateeka mu kataasa amagi ago mbe nga nsobola nja kugata bumezi brand butono nnyo oluvannyuma ennaku 7 nja kuba nga nfunye envunyu olwo nno nziriise mu nnaku 14 mbe nga nina envunyu ezikuze zetuyita labbe ez'okuliisa ki ez'okuliisa era osobola akataasa kaka abantu balooza nti tebisoboka akataasa kakano kalimu ki nvunyu enengera yes zizino ziraba okay zino ziraba omuzannyo guno ogw'okulima n'okulunda olina okusala amagezi nti okendeeza otya ku nsaasaanyayo olinnyise enfunayo okendeeza otya ku nsaasaanyayo olinnyise ennyingi zaayo kubanga singa ng'essente ozimalira mu kunoonya ebyokulya ebyokumaduuka oyinza obutafuna kimala okay kati nze nkendeezezza ensaasaanya yange neekoledde envunyu zino protein wuuno ali wano protein wuuno ali wano era kati ngenda kuzijjamu muno nzitwala eri gye tusookedde enkoko zange zibeera zina ekyokulya enkoko ereme kutawaana omanye baatugamba asimanye enkoko ensoga tidikula tezikola zijja nedda oli abakulimba buli era kakati oba yabakola bwetwatwakasi bwotuna buno olaba ki simanyi oba onaabulaba buyengera obuto yes kati wano production gye nnina ey'envunyu zino ngenda kubanga nina kiro ezitakka wansi wa 50 not less than 50 eyenengera yes
nina akatimba kako kamu kokka nkozesezza ki ebintu bya ffene oba bya watermelon bya bulijjo nga kyennoonya nkendeeza nsaasaanya yange mu kulunda enkoko nenyisa amagoba gange guuzi ezo zolengera kati peyi emu eyo gyolaba epeyi emu eyo gyolabaawo emitwalo aga nga bwogirabaawo abazimanyi ekola nga security ate bwogamba nti oyagala abazirya bo kubanga esinga ne ssekkoko okuwooma eyo esinga ne ssekkoko okuwooma era lwaki abantu bazirya ziri very expensive naye kati abantu abamanyi asooka wansi naye ayinza okukola kapateke nebeewaamu kakati mu nkoko tulina abalina embavu ab'amaanyi eno compound tugirundamu enkoko 3 buli lulunda eno enkoko 3 buli lulunda kati enkoko zino 3 leero empanga ngeeyo bw'otampa mitwalo ena sigikuwa bw'oba otwala nnyingi nze nsobola okukuwa ku mitwalo 3 ekitono ennyo ku mpanga ng'atwala nnyingi nnyo ate ekyo kiba so cheap mba nkusaasidde ezo enkoko kati enkazi ezo z'olaba essaawa eno oli bw'ayagala nti ayagala nkoko yakulya emitwalo 2.5 okay katusse ebibalo bino wansi genda maaso okay tukulaze projekiti ey'enkoko 5 ey'omuntu anoonya okutandika kati ate omulala tukulaze nti gwe olina obusobozi wanaawantu kitegeeza omwaka nunda enkoko 6 enkoko 6 kati buli emu eyo empanga singa zibadde empanga njereere nga nnuuzemu empanga 3,000 buli empanga nga ya mitwalo 3 naye kati tunula empanga ngeeyo mitwalo 5 kakati mitwalo 5 nga mulimu empanga zange 2,000 ezo milioni 10 mu nkoko kati omwana yagenda ebweru goba ali mu kiyumba gwe babonyabonya zino enkoko kikakira nazo nsoga kati zino zo saso era ozirabira ddala kati tezisibana mu biyumba okuva ku makya netafunana ku musana kati zino zo kati ziriŋŋanga ensoga nga bwoziraba zozindanga nsoga bwekiri kati otamu bute bwabi na brand nga fatulunga yo buziba nga dene dengi kakati tudda wano tulowooza omuntu owa wansi atandika yandika kakati wano waliwo ebikolo by'emitooka 40 walinga dakutwala wetulina ebitooke 30 okay 20 wano kakati ben enkota eno ey'ettooke eno oba eno olowooza ya ssente mmeka mu katale k'ebyemmere ekitono nnyo ng'oli akujereza emitwalo nga 3 okay nga njereza emitwalo 3 kyogera kituufu kubanga kakati wano nsuubira kugitunda mitwalo 4 okay kakati oli bwalijja ampe emitwalo 3 kakati njagala enkota 3 zokka ku kitooke kino omwaka egyo mitwalo 9 times 20 plants ebeera 1.8 okay kakati emiliyoni emu n'emitwalo gyange 8
nga gyensanze wano awaka, okay, nga gyensanze awaka ku ttaka lye bagamba nti awo tiwayira matooke tosobola kulyawo bitooke nga twagala okulaga omuntu wa bulijjo then ne bwembeera n'ebikolo bino bitaano byo we are telling our people soko kimu bibiri bisatu bina bitaano mukaaga soko managinge bino omukaaga buli kimu bakikuwa emitwalo 3 olutema oba emitwalo 9 omwaka zenkota 3 ekitooke kati ebitooke bino enkota zino kuba kati enkota eyo sinza gikuguza mitwalo 3 ne bwe bino sijikwa ku mitwalo 3 fwe twogedde ekisembayo wansi ng'olyanjereze kakati ebikolo bwanga badde mukaaga byokka ebikolo bino mukaaga buli kimu nga nkifuniyeko emitwalo 9 ebikolo mukaaga bannange ne bwe mba nga nalogebwa era mba sitandise bulamu tulina abaana abavubuka beni abavubuka bano ye osomeseza omwana okuva ku primary mpaka ku university okyamugulira ndaweya polisi akyakuteerako bayiro agyetaaga kati omwana oyo lwaki tamanaginga bikolo mukaaga bya bitooke waka mu kifo ky'okusiiba ku tv ng'akomyewo awaka mu kifo ky'okugamba nti kaakati asiiba ku whatsapp naye nga talina busobozi bumulaga nti awaka wano mu compound tetulina ttaka ddene naye tusobola okutandika obulamu omwana n'atunda enkota ye ya mitwalo 3 nemanya nti egyo emitwalo 3 ekyo nga ye yamaneginga omulala abe ku nkoko ziri 5 awaka akeere nti buli ku makya omwana ono akeera n'anoga omuddo n'ateeka mu nkoko muli kati gwe omuzadde otobwe n'ebintu ebinene naye ng'omwana ono asobola okumanaginga ebitooke bino ebimeka ebitooke omukaaga enkoko 5 tulina abaana bavubuse tayinza kumanaginga nkoko 5 tayinza yadde bikolo byebyo byandibadde 3 kati gwe oguze ekibanja okumya ekibanja lw'omala ofa lwatunda ekibanja ekyo kubanga teyamanya nti mu ttaka mulimu ssente n'ettaka lya musenyu ffe tusomesa nga tugamba liisa ettaka liriise kyosimbye kikuliise liisa ettaka liriise kyosimbye kikuliise okay toyinza kusuubira nkota ya tooke eno mu ttaka nga sina kyentaddemu n'akatono ffe tulunda enkoko okay tulunda ente tuddira obusa gwe tuyise nakavundira ne tumuleeta wano kino kye tuyita regenerative agriculture kitegeeza ettaka lisobola okudda obujja eryali lyafa eryali lyayonooneka lidda litya obujja si kubanga nti tugenze ne tugula ebigimusa ku dduuka by the benefits kyesina kugamba omwaka oguwedde ffe twafuna engule ey'okuba faamu eri organic 100% mu Uganda we are awarded as the best organic farm mu Uganda yonna wano tewali chemical tewali bigimusa byakuduuka is a chemical yes era eri kufuulibwa center organic in the eastern region kaakati kyenjagadde okulaga toyinza kusuubira nkota muyatoobe ettaka ly'omuti yesu lwaki tosobola kulima notalunda bwennunda byennuuza for example ente lyaki eryamu bwemala okufuluma obusa bwayo nga tuguleeka mu lusuku yes nga tuleeta kusamu kakati no ng'olaba tuba n'ettooke lirabika obulamu togamba nti bw'oba olima olina okulunda tosobola kulunda n'otalima tosobola kulima n'otalunda senta ebangula abantu omuntu yanditandisa atya era atandikira ku ttaka tugenda kutunga ettooke tugenda byefulumya ate ku lwokuna nina abagenyi tiimu y'abantu 50 secondary school teachers bali kujja wano naye kampulage Dennis young
tetwagala kwogera ku bintu bitaliiyo. Okay? Tulina abantu abali ku mikutu egy'empuliziganya nga boogera ebintu ebinene ne ku ground nga tekuli kintu. Okay? Kati nze gwe bagamba nti eno teira matooke ezira amere kati enkota yino. Okay? Enkota yino yes mitwalo emeka? Mitwalo 5. Nze kati bwe mba nsomesa wano abantu nze nkugamba nze njagala nfuna enkota ya mitwalo 3. Saagala kutuukwa kibalo kise naye kaakati beni enkota yino okay wano enkota nayo kati eno essaawa eno nze wano bw'otampa mitwalo 3.5 sigikuwa. Okay kaakati singa nfuna enkota bwe ziti 3 zokka omwaka nga bulimu ya mitwalo 3 ebikolo bino biri 30 ezo miliyoni. Okay 9 emirundi 3 ezo miliyoni 2 n'emitwalo 7 30 plants. Omwana gw'ekitooke guno walewa tugutunda 15,000 agala tayipu y'ettooke lino 15,000. Yes empandu eyo. Kaakati oli bw'aba ayagadde bingi ng'ate oyo ye tusomusalirako nti kale tugenda katukuwe tuwe 13,000. Kaakati kuno kwolaba omwaka siremwa kutundako bwana 5. That is another 1.5 ku kikolo kino. Okay? Mwaka osobola okutundako empandu 5. Eyo empandu bwe mba nga ngitunze 15,000. Ebiri kitundu. Okay. Ebiri kitundu. Kaakati bwe mba nga ntunze 13,000 gumu kitundu. On top of this neera bw'oba otunuulidde muno mu lusuku osobola okulaba nti nina doodo mu lusuku muno osobola okulaba doodo wuno mwali mu lusuku lwe lumu. Okay? Katulina ennyaanya ezaabula edda kati gyakutte ekifaananyi. Tulina cherry tomatoes zizino tuzina cherry tomatoes. Lusuku lwe lumu luno olusuku lwe lumu lulimu paapaali. Olusuku lwe lumu lulimu amapaapaali. Olabye? Kika ki ekyepaapaali? Gano ge bata dwarf pawpaws. Agatawanvu akusukka wano. Naye kaakati njagala gano amapaapaali gano gali ameka? Mangi. Amapaapaali gagano mangi gasukka amapaapaali 50 ku kikolo kino ekimu. Ekikolo ekimu. Kati epaapaali lino bwe mba nga ndifu ng'onsedde akaleke bwe mba nga onsedde n'ompa 10,000 mitwalo 5. Sizo. Olusuku olulabe eno puloti eri 3 ku 10 byebikolo by'amatooke 30 byokka. 30 by 100. Kaakati nakyo njagala okulaga bw'otassaayo omwoyo olusuku luli olulaba olaba olusuku olwo njagala olulabe bulungi wetegereze. Bwe tuba tusomesa tukozesa kye tuyita comparative study. Comparative study kwe kugeraageranya ekintu ekimu n'ekirala. Bano abakyate bakwata mbaka abasajja saagala kundeeta buzibu. Njagala wetegereze comparative study olaba tuli ku ttaka lyerimu tufuna omusana gwe gumu n'enkuba y'emu. Ekibaawula njira yonka. Ngera ye twawula. Kaakati omuntu atulaba tulina kati nze omuntu ayinza okumpita omulogo. Bwe kiri. Naye oli ebitooke bye tebiriiko. Byafa n'okufa. Ttaka lyerimu. Wano waliwo enkota y'ettooke eno gye tuva kola ki? Okutema. Kaakati gye tugezaako okwagala okulaga nti ebintu bino bw'otafuna kye tuyita mindset change
osobola okutuuka okuva ku nsi nga tona kyeweekoledde okolimye buli muntu yenna okolimye abalogo okolimye abeerosi okolimye abeekika ng'olowooza nti waliwo eyakuloga nga tewali muntu yakuloga naye ng'ekizibu kiri ku mutwe gwo omutwe gwo si mubangule kati nzija wano kaakati ozenga ente zaffe ebbiri bazitutte eri bw'oba ojja kuzaagala mu bifaananyi osobola okusaba omwana azikomyewo era tujja zeetaaga kaakati muna genda osumulule ente ozireete zikome wano naye kati oba katusooke tumalize wano ojja kuzireeta kaakati wano ekyawandikibwa ekitulumana kyekino fred awo ojja kubeerawo a righteous man cares for the needs of his animals nti omuntu omutuukirivu assaayo ebirowoozo eri obulamu bw'ensolo ze omuntu omutuukirivu kaakati tulina abantu abalina ebisolo babibonyaabonya tebabiwa muddo tebabirabirira naye ate nga beeyita banaddiini kati fe omuntu gwotuyita omutuukirivu yasobola okufaayo bwe ziba nkoko n'azirabirira bw'abanga alunda ate n'agirabira omanyi gwe oli musiraamu beene n'embizi agirina agirabirire kaakati nno wano tulina ente bbiri enkulu zokka ente zino ebbiri ziri bbiri ente zino zituwa amata eno eya wano ya lita 15 eri eya wano ya lita 20 mu bujjuvu bwazo olunaku eya wano ebeerawo bayita girerando eno endala naye ojja giraba kubanga omwana agenda kuzireeta mukole mutya muzirabe kaakati nno ente zino zituwaaki buli ku makya tufuna obusa ne tubuleeta wano buli ku makya ne tubutabulira wano omwana yamaze dde okutabula bwe tubutabulira wano obusa buno ne bujja wano mu kyetuyita digesta wano waliwo ekintu kyetuyita digesta ntamu nnene eringa eri ne digesta eno eba airtight tewali muka weguyita olaba pipe ziizino airtight wano omuka gwe tegulina guyita kufuluma kati omuka ogwo bwe tutaguganya kufuluma ne tuguwa ekkubo ne tugenda nagwo eno mufumbiro eno oguva mu busa kaakati kati essaawa zino ffe nga tufumba gaasi ono ayaka essaawa 4 nnamba amasiga gano gasobola okuliisa abantu 50 olunaku ku gaasi oyo ava mu nte 2 kaakati mukulu beene omuntu wabanga aliisa ente aliisa abantu 50 amanda yeetaaga nsawo ziyinza okutaka wansi wa 6 omwezi ekitegeeza ekitone egyo mitwalo nga 6 naye kale gye bayita smart cooking nkozeseza obusa bwe tufuna mu nte ziri 2 mu nte 2 yes katulina abantu abali eyo alina ente 10 alina ente 20 naye akyali ku manda afumbisa manda gye bali ebwe gye bali ebwe kati ekyo ekisooka kyetufunye tulabye nga mu nte tuggyemu gaasa nfumba kyekira kyetufuna mu nte mu bw'otunuulira wa ekyo kigimusa bakita silare kiva mu busa olina ekivundu kyowulira kati kubanga omukka gwonna gugenze eri gufumbi kati ekisigadde wano kigimusa isa plant booster bw'otunula bwoti muno saagala kukwatamu naye bw'oba otunudde nga beeni oli mulimi kino kikino kino ki
ozeesa entaako zino okirabye kwotegeerera obugimu bw'ettaka ne kye tukugamba ettaka lino nze naligulanga musenyu nga tekuli kintu kyonna kyonna n'akatono kirabika nga kyamakulu kaakati bwoddamu okutegeera nti ettaka lyo lyawona okubanga osobola okulimamu n'osangamu entaako era kati omwo mwonna mwezi ettaka lyawona kati bino ebintu byabatu baleese bikemiko bafuuyidde omuddo gwo kasi gwe gufa naye n'ebiramu ebiri mu ttaka ebirina okuzza obujja ettaka abantu babyonoona dda nze neewunya n'obunafu abantu gye babujja abantu n'omuddo katono bwe kati ali kuleeta widmaster kaakati omuddo guno gwe nandisaaye nenguwa ente zange gwe nandisaaye nenguzza mu nnimiro kati gugwonguse n'ebiwuka ebiri mu ttaka mukatonamu byonna obyonoonye saba yanguze wano ekyo nekimaze tufunye ekisooka gaasi ekyokubiri tufunye ekigimusa fe nga tuteeka ku bitooke byaffe ne ku nva zaffe amata kintu kitono nnyo okugambye ezo lita 35 zetufuna wano monte mmeka monte 2 okay? waliwo projekiti endala eri wano enkoko ento zizo ziraba ezakatuuka mukulu Fred yali ne kyagi ku byenkoko wano ku faamu waffe ndowooza nti abe ne kyayogera ababuli ekikigenda mu maaso wano ate n'olusoga alutegeera bulungi nnyo nandisabye akozesa olusoga era nze nyinze Kakuma Frederick zena ndi mu staff ya wano aye nga nasooka kuba nti nsabira mu kanisa ya Pastor Dawson era nife rooti eyasookera ku irala okutraining emirimu gino about 10 years back nife be yasooka okutraininga ebintu bino so nze pekano nagema bino ebyenkoko n'ebigogo byona buli kikolebwa nze nanikikole wange aye pekano ni wano kufaamu nga we nafuna amagezi still I'm a resource person here. Yes, aye nga apena okwongereza ku biogas. Tumaze omukozesa wali mu ifumbiro mugwene pipe ene wano pake. Ine kikulupaga ku biogas oyo ne aidamu hita ya ifeni. Ekifo ky'okukozesa ensuwa amanda kuba twakozesanga kumpi nsawo namba okuva mu buluda wediviramu nga tukozesa nsawo namba wedivira mu buluda aye empegano tukozesa hita eno nebwa hiti muno ebugu mumeti buliri bulionsawe era ekifobona mpegano n'okwigula tuyigwire kuba ebugu muli byenaafu oli obubona nga bweri sufficient kale obukopo buno butwabuleeta dozi buno n'olunaku olwokusatu bwakamala enaku 3 mpegano tubwaya wano olwisi tufuna orders bana aba PDM nenda ku nkoko 10 nenda bityo tufuna orders ayi nife bene pekano continuously bwafuuka mpegano buli lwe bumala wano bumala byenaku 10 ku 14 mpegano bwe buva wano kale twabutwale wano eriyo we mwidde okwagaanayo obundi bwe buva wano mu mbeera eno kale tubutwala mu yindi mpegano we buva omwo era kale twabwongerayo n'edindi paka edindi enkulu ono plywood era mpegano papasi yoba kano kati mbozi oli kubona pegano ekirankani nti enkoko dino we dibatizipano olwisi dimala dalya bwado kano kali kyakutewania spend a lot of money ngate bukali muto mpegano wano buli kapuke bukatona kabwawansi kapita mukane etyako kabwawansi kali hygiene twabanga era ndoza ni wotoka wano tobulira okulya pupu wado ensabira digwa bansi mpegano n'amaadi gano
amaadi gano oluisi bwe bukola bulwana bwayuwayuwa bwakola ki bwajokesanga nga bukoze ekitegaano bwobanga okozesa kundi eyo eya wansi amaadi gaja gayiika wansi kabiri gagwa mu litooyo yakola nakani kaboni tayamala n'adirwaza aye wano mpegano amaadi gaba gakoze gabita mu bubiti wano era muli bubona ndowooza bubona yesebo obukoko buno ffe tubugula 3,000 okukakuuma paka okumala omwezi gwetukafulumikiza mu broda kaba kalire kilo namba ya fiidi omwezi omulamu yona eri waffe 3,000 so 3,000 gyetwagula sitooko ogaitako 3 ede ekiro yedirya ebyo libasinga kaka twatamu ni logistics buno obundi vaccination nakinaki yona tugibalenga singi twabala nti akakoko okuwera omwezi kaba kagire kusindi kasangu ife tukatunda nga ka mwezi tukatunda mutwalo mulala tulyako 3,000 getuba tulese katukobenga abo ku bitaano okukuba oluisi nakali yaife enetwa erina kapasi handling ebitaano ngetwatedese ebitaano we go on adjusting kyoba tukiri permanent pekano nibono twidako jama nga tukola ki nga tugaziya twongeramu ebyo ebindi twagaziya yes so mu mwezi omulala mpegano ng'obanga okunkumya 3 tufuna buli kukako nga naleeta obukoko 5 eyeba miliyoni namba n'ekitundu mu mwezi gutya and remember nze muyidde wano mundagaine nga ndi kusetinga wano mumwene ngaawo nga ndikonazo naamala akayinva ku mirimu gindi bakwekolera endize kuluta ku buluti era nkaini kutyakola nti ndakubaawo ayo emiliyoni yange endala ekitundu afite emansi edda kuba eriwo nga ti kukoba nti ngoba yefuna ebindi byebikola so wetulikola sebo ndowooza tusobola okwongera okujjako nekukunaka n'endi so nga bwe mbakobeire nti bwe mumala ere ng'enaku nga 10 nga buli wansi ere awali gundi nga bumaze okumera kwa moya bulungi baganda tukola environment ero tubuleeta wano buno mpegano leero buweziza enaku 20 tuli kuvacinatinga olwaido akaana kane ka vaccine nga ketukola then tulunde ati 1 month nga babayers baitu baide okuno yesebo tibadigula dona ngali olwisi ojja okwesanga ali edikoze eki edisigaire wo so edo kaitu ditoleyo twadiza mbiyumba bino kaitu twadirundira bwawo kabiri gali abende enkulu yes gali abende enkulu ne Dubai damp ganu bakola ki nife twenka oba olina mukolo mukoze budget mwenda nko 2 waida wadaga na muluni mulala era watwala nga diriwo kibyako bantu eda kuira ido yes era empanga mulidi bona enkazi n'amagi gona tulina era ni bale kumugala kwa ayi feti kitulobera ni woida ngo yenda nkazi ebika era tukuguza solo ngaziyo ona atu wasete yes okay ekoko tukoba ndoza diweire abeni panjise we bale kuida abena Demagirasi anani beni muntu w'abantu
giraasi eyo eno faamu tukola ebintu bingi. Ono juisi ono gwobona azira mu maadhi ga kunsulo ate era azira mu sukaali wa ku idduuka. Okay. Sooka onwe otukobera ekyoli kuno. Aye muzira sukaali wa ku idduuka, temuli wa ku dduuka yadde, temuli ate n'amazzi. Sebo ng'oli ku kamera muzira sukaali, muzira maadhi. Byawoma bita. Oli kulya kiki ekirimu ekiwoomu? Ndi kulya muli ekintu egamba ng'endiko yeeno erimu kikaado. Okay. Kakati ate jjukira nti ono tubadde tetunnamutabula, kuba tuteekamu entangawuzi, tuteekamu enniimu, tuteekamu ne mangaga. Mujuiso kati onkuwadde oleme kati wetugenda omutabula bwonaaba okyali atogera kulya kyonyo kirala. bamukola mukyobikado. Kale sebo basi biki byennyini byoteekamu? Byonna tubirima wano. Buli gye tukoma ekirungo tukyeringira ebyo byonna byafuna. Okay. Wano tusomesa era tukola. Tulina omulamwa ogugamba nti buli lwoweerimira emmere obanga omuntu akola ssente zo obanga alina akumyo akakola ssente. Lwaki? Ku bantu abali ku nsi abasukka 8 billion emmere efuuse ya bbula. Yensonga lwaki osanga eri omuceere ogwa plastic, eri amagi nga nkoko zigabiise, eri ennyama ey'omu laboratories. Kaakati era ekisattiza amawanga kaakati abantu banaalya ki? Tuddayo ku mulamwa okugamba nti bw'oba onaalya ekintu ekituufu, kati kajuisi ako tukalaba konywa kalungi konna kavudde wano mu bintu byaffe. Okay? Omulamwa gwaffe gugamba nti lima ky'onoolya ate weeriire ky'olimye. Lima ky'onaalya ate weeriire ky'olimye. Grow what you eat and eat what you've grown. Kaakati njagala wetegereze wano, tulina abantu abali eyo, ennyaanya gijja mu katale, akatungulu kava mu katale, buli kitu kiva mu katale. Naye ab'omu katale si be bakuzaala. Mulimu ensobi nnyingi. Ojjukira waliwo baagamba nti ennyaanya zonna ez'omu katale zonna baagenda okukebera nga zonna ezisinga zijjudde obutwa, kyali mpapula z'amawulire. Ojjukira baagamba nti kaakati enkoko nnyingi, ennyama y'enkoko erimu ARVs. Kubanga kati ebbula ly'enkoko, kati lireetera abantu abatalina nnono za bulamu okukola kyonna ky'ayagadde afune ssente. Kati gwe omuntu ayeegomba obulamu
amanyi nti obulamu bwe bugagga olina okuddayo weerimira ekintu ky'onoolya ekyokulabirako wano ono sukuma wiiki taliiko kemiko yonna yakudduuka tekuli ddagala lyakudduuka lyonna isa chemical free tekuli okay tumulimi wano tulina ebikolo 42 ebikolo 42 ebya sukuma wiiki bino byolengera ekikolo kino kimpa siringisi 10 buli mwezi olwo nno ng'akatale kagudde naye bwe kaba nga akatale kali waggulu bizikolo kimpa 2 ekikolo kimu kino kyokka kimpa 12 omwezi nemba ebikolo byange 42 egyo emitwalo gyange 8 okay ekyo bwe kiri bukiri kakati bwe banga mtundidde wansi lwe 10 gyemitwalo gyange 4 kakati bwe wetegereza wa nze nayita mataffaali nendeeta ettaka nentabulamu ekigimusa kyaffe kiri ekiva mu busa nze nensimba kati olwaleero esente nzifuna mu nva mu matawali nfunamu sente mu nkoko nfunamu sente naye jangu olaba enva zino ndala ebikolo bino biri 30 wano ebikolo 30 naye nga tubisimbye tudda buli kye bata vertical gardening katonda atonda ensi omulundi gumu takyatonda nsi ndala naye abantu bazaalibwa buli lunaku kino kitegeeza omuntu yenna alina okuyiga okukozesa akataka akatono n'amagezi k'alina kaakati wano ebikolo byange 34 ebyenva nabyo gye mitwalo gyange 3 buli mwezi kaakati omuntu atulaba ali eyo mu kyalo wonna alina ka compound akatono ennyo bw'oba nagino emitwalo 3 byofuna awo tegireeta njawulo n'oyongera ku musaala gwo gw'ofuna ate ekisookera ddala n'oba ng'olidde enva zewekakasa tinva ddala tegezaako gamba okay bw'ojja wano tugamba abantu kozesa buli kyonna ky'olina okole ennimiro oba bibokisi bw'ebiti kikozese simba enva zo bwe ziba bulooka zino ziri wano ebulooka zino ziri wano naye njagala olabe nina ki kino yes nina karoti wuuno kati ali eyagala tebisoboka era kakati abo bongeramu sayansi teri sayansi mulala ono karoti ali wano bayitawo busembatya Nambote village akalimiro kanoko kaka karoti mba nina karoti gwe neetaaga waka n'okutuna n'entunda ate nendi ekintu kyemmanyi ganze nkyerimidde karoti eyo mu kibuga kireere mu 10 eya karoti ate nga yavudde wawala yavudde wala kakati wano waliwo ebintu bingi tugamba buli omu wandibadde weetaaga okubeera n'eddagala lyo awaka emiti gyo ng'eddagala ono tulina lemon balm uno bena ono bamwita thyme ono bamwita thyme eno strawberry ono rosemary ono okay ono chocolate balm tulina ebika bingi ebya zetuita herbs kakati kati kano kali ebbe kateka mukamu kali otubuli olidde ki ngakawo aha ogaye ngakawo njagala owulire kati oyo sukaali gwe balimu obulimi sukaali atavudde mu bikajjo ono era abalwadde ba sukaali bonna kano ke kakkakkanya sukaali waabwe ono mu luzungu bamwita stevia naye nga sukaali
kati muno ojja kujja tukulaga ebikolo ebirala bye tulina mu bufunze tuveewo awalala. Mwetukolera ensigo zaffe ez'ebintu bye twetaaga. Kati nkuwadde lemon balm naye totegedde, naye kati lemon balm wono gwe kwata owunyizeeko ku nnyindo otegeere oli kuwunyiza ki. Okay? Kaakati gino gyonna middo naye nga ddagala. Kati malaria ono atimizia wuno ninga byonna ebyo muntu osobola okuba nabyawaka n'omanya nti ndi bulungi wemba n'ekinsumbuye oteeka mu mazzi gwe n'okola otya n'onywa. Nakano nako osooka kawunyizaako n'olaba bw'otwala kano oba otutte ki. Egonyuzaako owulire. Okay. Kakati ffe tuddira buli nsigo zonna ze tumanyi ezigasa ez'omulembe ne tuleera ne tuzizaaza. Kati bw'olaba ffene ono si ye ffene gw'olowooza nti tuddira mu ffene mulimu kye bayita ffene abantu gwe basobola okusimba nga wa export. Okay? Tumumanyi bw'afaanana, tumanyi ne texture bw'aba ayengedde. Kati ffe tumuzaaza kuba olwadde emiti ngirina eno faamu amaze emyaka 12. Kati tuzaaza mu bintu bye tumanyi ebikola. Ate n'omulimi twagala nnyo bw'aba anaalima atwale ekintu ekikola. Kaakati wano we tuzaaza ensigo zaffe ze tulina. Okay. Gino michungwa. Kaakati tulina michungwa ne mangada zonna weebiri. Kati twagala kuba tugende ente gye ziri omwana ffe kyo zireeta wano. Eno ennyumba ekwatagana ku bintu bya njuki. Kuno eri wansi eri tulinayo emizinga 12 wansi eri egy'enjuki. Kati emizinga eyo sobola tuwakula omubisi tuguleeta eno honey press nga tuguteeka mu kyuma kino nga tugukamula. Bwe tugukamula nga guddamu honey settling tank yeeno mwe tusengejjereza kubanga jjukira tuguyiwa katimba kuno ne gwesengejja. Bwe guva wano ne tuguteeka mu macupa ne tugupaakinga omubisi gwaffe ogw'enjuki nga tumaze ogusengejja. Kati ebiba bivuddemu muno ne tubiteeka muno eno wax melting machine eno mwe muva wax yandibadde nga gaamu oyo. Kati yakola ki? Yakola bino anti kati ono gwe bayita wax akozesebwa mu kukola candles oba yakola butaala butadooba obwo oba kati ffe tusinga mukozesa mu mizinga mipya. Oli bw'aba ayagala okufuna enjuki atuyita ne tukozesa ono wax n'enjuki ne tuza attracting ne zijja kye tutandise colonizing of the bees. Okufuna colonies empya kale wano tukolera ebyenjuki zaffe. Wano tuli kujja kuuni naye eno galeege tubaire galeege basomekeza ayi gano neni naye eno era gano ge yatandikira wano we tuli n'ekifo. Kale iwe muntu wange ali eyo nga wandyenza okuba n'emikolo gyo emikolo olwisi katugeze oyinza okuba olina semina oyenza ogita abantu abatajja kuba tataganya
kodi ati galiwo kerere kodi biki oyenze okola retreat musobola okuyida eno ebifo birungi ndowooza olukubona mwatyama bimutyama mwanumirwa apasa aida kutuwayirako oba n'ebyendya bibaawo aida atuwayirako kale no parking eno yaba motoka ya pikipiki na bugaali neeno gyolaba nga era waliwo gate kati parking yaffe y'emmotoka ate yingi eno ab'epikipiki n'obugaali batomu kati wano wona wa motoka wano 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 parking ya motoka parking then kakati eri asoga nti twagala meeting okufuna wetuteeseza ne tetwagala mu kizimbe twagala bweru osobola okulaba nga tebateera mu ntebe nga bateesa ne bateesa wansi w'omuti guno wawolerevu waliwo fresh air wano bwe wati wano kakati abakansoka embala tebikwatagana n'ebyo bw'ovaawo sokuba nga space ntono nga tokuleeta emmotoka ezisuka 50 ogenda kuleeta zinywedde amazzi oba tezinnaba nezireeta eno twabagambye ezo zolengera ezo kubanga bwoba anti mbadde ndi kwagala onaso ziraka ziri wala mbali yazisembeza eno kati nno eno ye conference center yaffe bw'oba olina abantu 1,000 and above in a sitting forward. Ja tola wano nga babwacamisana omuntu yekyemisana kyo bulungi era bw'oba nga obadde n'emikolo kati abagenyi abakulu batuula wano bwe batuula wano abagenyi abakulu audience yeri yonna actually bwebanga netuteekayo tenti endala emabega yes kakati aboogezi bonna oba bayimbi oba ki eno space yaabwe wano kati omuntu n'ayogera eno nga alabibwa bano bonna nga bawulira extra tents nga ziri eri. That's why we're hosting abantu abakawasi above 1,000 actually even 2,000 tents muziteeka eri olaba kuba ekyo kyonna kifo kyakutuulamu kino kyonna mpaka eri mpaka wonna abagenyi abakulu ne babeera aboogezi presenters bonna wano babeera abamu ne batuula abo batuulira ddala ku beeri eno yonna era tugera kizimba tekinaggwa
omwana ali waliwo kulundyawo ebyennyanja wano tukyazimba wano waliwo bridge gye tuzimba egenda kugenda mpaka ku kizimbe kuli omuntu asobola kutambula najja wano naye ngebulokins amazzi amalala gagenda kubeera eno. This is going to be a baptismal pool naye nga is well done nga bwolaba swimming pool yennyini eno side zeeno ng'abaana abato basobola okuwugirawo ate when we have a function for baptism nga wano wetubatiriza ekiwetiro kiri wano nga tumazeewo naye kati eri nga bya nnyanja akati eno yonna gyolaba buli lwobeera kabaka oba omukulembeze oba n'ebintu ebinjawulo mbadde nzimba ennyanja yange eno. This is a man-made lake. Wow. Ogiraba egenda kubeerako eryato eno tugenda kuteeka wano ekisenge wano bwe tuti era nga nayo bridge omuntu ava wano n'adda wali n'atambula n'adda kuli ekiwekiro ekiri. Bagamba ng'omuntu aba ayagala okubeerako ku mazzi. Yes, ajja. What is it? You can come with you sit and relax. You can have a Wi-Fi yabwerere. Somebody can come. Okola order nga bakusiikira kyannyanja kyo. Oyagala kuloba era si tulinamu ebyennyanja. You can osobola okuloba ebyennyanja kyolobe ne bakikusiikira. Gwe wano nga Leeta. Tetwagala omuntu abeereyo ye alowooze nti alina ekyokwekwasa lwaki tasakwera prodakt tetulina kapasite ereesinga byennyanja 6,000. Kati awo pasito ogenda kukola ki? Ngenda kuliisa byannyanja. Omanyi eri abantu abakaayana bali eyo simanyi ku nnyanja abatukuba emiggo bakola batya. Nze nali mu Amerika nga ngenzeeyo ng'omuntu okugenda okuvuba ekyennyanja ofuna layisinsi n'ennamba y'ebyennyanja. Yes. Not more than 3. Buli lw'oyagala. Okay? Bw'ogamba nti ogenda kuyigga oyo gy'ogenza okuyigga. Bw'oba yadde ogenda kuyigga nkofo za mu nsiko ogenda n'oku license. Kaakati obulamu abantu ab'ebweru balina obulamu buzibu n'eddembe eriri wano e Uganda omuntu talimanyi. Kaakati tugamba wano ffe tulondera ennyanja. Sawa ni wakwanza vitu ya njuba kiraba
tulina ente 2 ze twabalaze ezibeera ku 1 eka eno egererando eyo etwalita 2 ez'amata buli lunaku kati tulina ente ey'okubiri eno yo yalita 15 eyo zente zetulina ku faamu ku 1 eka eyo nno ekanga okutuusanga myezi 6 tuliba tukyagika kale